nange nkusuubiza oweewange ne baziri ba 10 nja kugwa mu nsamu kufumbire pulire yaawakano bayali mu nda yange manyi mutera nnyo okwewakanya obawulidde manya abaana baano muyina emputu nnyingi kati Adamu kiki omanyi gwe atasirisa ku mumwagwo gwoli mu nda yange gwanjogerera nze ngambye ne baziri ba 10 nja kugwa mu ntamu oweewange muwe ekyokulya wabasi bwe kiri oyewakana biki butereevu tukwaniriza nate ku Focus TV erinnya Ade Wilberforce ekirime muyanja and of course leero mu mawulire getulinawo agakagwawo oba ag'olunaku olwaleero getulina mu entertainment part geg'omuwala omwana muwala gwe bayita Florence Nampijja. Florence Nampijja ono okuwaako ebitonotono by'otanalaba ku mawulire gonna awalala akola ne company oba TV station eya BBS Telefina. BBS Telefina egenda kuweza emyaka 10. Be bamu ku presenters ababaddeko abakadde era abatandika nayo. Wabula mu myaka 10 egyo gyegenda okuweza abantu bazinga bakyukakyuka ba presenter ab'enjawulo nga bavaako ne baleeta abalala ng'era mu stations endala we bibeera. Njagala tunulira ebintu bino wammanga ebiri ku BBS Telefina nga biri ne mu TV stations endala. One, ekisooka nja kwogeranga munnamawulire, ekyokubiri nja kwogeranga omuwagizi oba omugoberezi wa BBS Telefina, ekyokusatu nja kwogeranga omulabi yenna. Ekisookera ddala nga tunagenda ku BBS Telefina bino bizenga bikoolebwa mu bannamawulire ab'enjawulo era ekibuzo kyandibadde nti biki ebiviirako bannamawulire okukyusa stations ez'enjawulo. Nosanga oli ava ku radio nadda ku TV, oli ava ku TV nadda ku radio, oli ava wano nadda wali, naye baseho ne bannyabo teweebuzanko lwaki bino bibeerawo. Mu video yaffe ya leero njagala nkunnyonnyole ensonga lwaki oba oliawo ba TV presenters bakyuka okuva ku mulimu ogumu okudda ku mulala. Secondly, nkweko ne background wa Nampijja Florence. Omwana omukyalo ono azanya film, azanya ebina Uganda era mu company ya Aromatic oba mu film company eya Aromatic Entertainment. Ekuwa erinnya Nampijja Florence oteka kuba olimanyi because yomu ku main characters abazanya mu gundi eyo. Era kigambibwa mbu Lubowa yalina role nene oba yalina omulimu nene gwe yazanya Florence ne nabatanzi okujja ku BBS Telefina. Bw'oyogera Florence tosobola kwewala kwogera ku Diana nabatanzi kuba bajja ndowooza mu kiseera kyekimu bwe mbaseerabidde. Kigambibwa mbu ba TV presenters abasinga of course ng'omulimu mulala gwonna abamu batuuka ne baagala okukyusa emirimu gyabwe oba ne babaako ebirala bagenda okukola oba n'okufuna better jobs okusinga bezibadde. Njagadde nkuweeyo ensonga lwaki bino bibeerawo. Kwa twalaba awo wennyini ku BBS Telefina waliwo omuvuka gwe bayita Alan Cruz, saawa zino content creator era akolawo akagwateeka ku YouTube. Naye mu beemu ku byayogera Alan Cruz nkootinga bigambo bye yagamba nti waliwo enkokola ku TV station Jovola Bolusi kyamuwaliriza okutuuka n'akita n'ava ku mulimu. Abantu abalala ab'enjawulo bayinza okutinuulira mu ngeri ndala naye nze bino bina byendowooza nga Ade lwaki ba TV presenters bakyusa emirimu ne bagenda ku mirala. Mu bano nkuwa bangi naye njagadde nkuweeko kwaba batonotono. Zambali Blasio Mukasa yava ku CBS n'agenda ku NBS. Tulina Douglas Wanga yatandika eri ku record, yava ku record n'ajja ku NTV The Beat n'akikubira ebbanga n'amaliriza nga agenze ku NBS. Ani omulala awo njagala nnyo okumanya gano ge mutegeera oba ge mugoberera. Waliwo presenter abavudde ku ma radio ne bagenda ku ma radio. Henrico oba Henry abadde ku Galaxy n'agenda ku NRG.
naye ng'ensonga zonna ze boogerako ebiseera ebisinga mu mawulire kikyali kizibu kyaffe. Ladies and gentlemen, profession zonna ng'oggyeko profession endala, amawulire okugasoma ga bbeeyi. Mu kugasoma nga ga bbeeyi, bwe tugenze mu field okugakola ga layisi oba gali cheap, kiwaliriza bannamawulire bangi olubivaamu ne basalawo genda mu content creation owa YouTube owa TikTok, case study oba kituyinza okulabirako ye Kasuku yakola ku Dembe FM, yakola ku Spark TV, namala nabiwumula akola content. Ladies and gentlemen, bino bibyapenize mu profession zonna ez'enjawulo, ebimu bibaddeyo naye tebyogerwako. Amawulire gatuuka nga ga bapusi, their users bakukozesa, you less paid, ne bakuta. So nze zizino ensonga zendowooza nga nze Ade munnamawulire. Ekisookera ddala nja kwekwasa ekyokwa-upgradinga. Basibo ne bannyabo, munnamawulire yenna bw'oba otandika okuyingira amawulire, bye tusookera ddala okutunuulira, that is upgrading oba okufuna okuzimba legacy omukulu ogwo mu mawulire ng'ogendako ku bitongole oba ku stations eziba zisinga. Kisoboka okubeera nga munnamawulire ova ku station emu ng'odda ku ndala, era ng'ova ku station endala n'ogenda ku station endala, because oba oyagala okulegaseyo oba omukulu ogwo okuguzimba ku TV station ez'amaanyi. Enkomerero ya byonna yandibadde y'amawulire wano e Uganda mba tukoledde ku kampuni nnene, gamba nga NBS, gamba nga NTV, mu radio gamba nga CBS, Capital FM. Oyinza obutaba mumativu nti okoledde amawulire mu Uganda. Tutegereganye. So abasinga bakikola okwa-upgradinga. Then point ey'okubiri, abasinga bakyusa station zino olwa ssente. Omuntu yenna yakeera n'agenda ku ssomero, I agree with everyone, because profession ya bbeeyi. Okumaintaininga status, okumaintaininga endabikaayo, olina okubeera ng'oteekamu ssente. Kati abamu otuuka ekiseera nga you exploited, nga weetaaga okufuna omulimu ogukusasula obulungi, kirizagaana ne ssente oba money factor nayo weeri, lwaki abakozi bakyusa stations. Era ogenda okwekanga ng'ovudde kwemu n'ogenda ku ndala. Mubiwulira. Ekyokusatu, internal conflicts, ebyo ebibeera mu ndaffe bye tutalaba. Ssebo ne bannyabo, nze nalikokko intani yange nagikolera ku CBS FM. Abe n'atugamba baalikokko mu bukuubagano ne Katolo Bwama for over 3 years, if I'm not mistaken. Nga balina obukuubagano kyokka ku muzindalo balina okuweereza. Kati these internal conflicts zireeteredde bannamawulire bangi okuva ku station zaabwe ne bakomekereza nga bagenze ewalala. Lwaki? Nti baba tebakyasobola kubeera ku mulimu ogwo nga bakusojja oba ng'olina gwe botakkaanya nabo. Like any other business, mubeeramu conflicts ezisobola okuleetera okuva ku mulimu n'oguddukako ne weegoba. Ekirala, there is what we call career and professionalism. Waliwo obeera ku mulimu naye ng'olaba career yo egenda kukomaawo n'ogamba akasese tuli ku bigere ng'endeko ewalala. Career kwe kuzimba omulimu gw'okubeera professional. Oyinza okuba nga wooli leero tewali profession enough nga wandyagadde okugenda professional ez'enjawulo. Ladies and gentlemen, buli wobeera ku station ennungi nga munnamawulire olabwa kirasi y'abantu ab'enjawulo. At the end of the day, abantu abo be batufuula kye tuli. Kyova olaba bannamawulire bangi bavudde mu mawulire ne bagenda okulipresentingira abantu mu parliament. Yes, Kazwe Bashir mumujjukira wadde yakola byakola naye era naye yali mu mawulire. Zambali Blasi yazze, Joyce Baagala zaddewo, bonna bavudde mawulire ne bagenda ne bazimba careers endala. So ne kino kisoboka okuzimba career ng'ova mawulire n'ogenda n'ogattako ekintu ekirala. Ladies and gentlemen, BBS Telefina eyinza okuba nga si yeesinga wano, omuntu ayagala ku upgrading agenda ku ekisinga okutandika ebulamu obulala.
so kibagenda okusubwa y'omwala oyo abadde alabika obulungi, trust me, omuntu ku TV alabika obulungi, eyo nawo osikoowalingirawo. Ekyokubiri abadde asanyusa, show ye yatukyakyanke ebadde si show mbi, era ebadde eri attractive eri abaana ab'obuwala wamu n'abavubuka. So byebyo ebiri mu mawulire, era nga njagadde nnyo okulaba nga ogobera, subscribinga, sharinga, tube nga tutambula mu updates ez'enjawulo. For now yabadde jinja eyo oba abadde DJ oba abadde MC amugobye, abadde DJ DJ amugobye ku stage, ensonga gyawa kubayisayisa mu maaso. Naye waliwo clip ke nalabako emabegako before this, ngera tumyo yalina bayisayisaamu awe gali ku stage, amaze ndi muyimbi, vayo naawe toyitawo nga nnyimba nga maama akabuli nga kanja aka Uncle Chumi, akabuli kaneneemu naye I don't know ngeri gyayagala kwe branding, but I think Chumi si mu bubi, but I think osobola okubeera polite in a way, cause bw'oba ozze mu ndongo, nze ku lwange nsuubira nti bano bonna DJ, MC, bayimbi bano ba presenter, ffenna tufe bamu awo, oba oyagala oba toyagala tumala ne tukola ki, ne tusisinkana, oba oyagala oba toyagala muba mulina okusisinkana, kuba oluyimba wano obeera DJ alikuba wano presenter oba producer wali wa MC. Kale ekyokuba nti eno munnaye Chumi abantu badde bakwagadde, simanyi oba okirabye, abantu badde bakwagadde okubawo ekiyimba kimba ne kifuuka ekimba otuli bakyagala, abantu badde bakwagadde nga bakwaniriza bulungi, tobamalaamu maanyi, just tobamalaamu maanyi, tubeeremu. Oli wakabi, okimanyi nti oli wakabi Chumi, oli wakabi oli wakabi, naye tetubamalaamu maanyi abantu baffe abatwagadde. Giragiramu kaawo, kyuseemuko, kolagane n'abantu abo bulungi, buli omu aleme kubanga aga omuwala oyo tekiba kirungi. Anyways, kusubscribinga ku Focus TV yange bingi